munya ye namba ya Florence secretary ne ku WhatsApp still solo kubaweereza lwakwaliwo abaweereza ku bifaananyi nga bya 2018 nze naye mbadde buli lwe mbabuuza mugamba temululina ne kaakati munnaye gwe sitooka olowooza taggwawo sitooka aggwawo ne wabawa mwaka guno kkiriza manager Rashida n'akulaga ku biriwo ne tubeera nga tulonda ombasange wano Mengo amanya amafuta ga Rubis we gali amaduuka eriri awo waggulu wa Rubis liriko n'ekigambo Florence Secretary ojja kubeera ng'oliraba bulungi. Alina artists olwaleero nga mmanyi lunaku olwa Balaza tubeera ne ba Rising Stars. Alina artists lwakuba twawukanyeemuko ye muyimbi wa gospel. Buyimba butulyo wa myoyo nnyo n'amaanyi. Nsanyusa okulaba. Nange okusaaga munnange. Oli otya? Ndi bulungi nnyo. Oli bulungi? Nnyo. Tolina tabu? Sina tabu, weebale kunyirira. Weebale kusiima. Amiina. Babuuzeeko abatulaba. Yes, so Super Duper Church boy Jimmy Novic, ndi muyimbi wa gospel. Kosoose kaki? Eba intro yange nga. Intro yo? Yeah. Naye tetulina kye tuwuliddemu n'ekyo. So Super Duper Church boy Jimmy Novic. It's your Super Duper Church boy Jimmy Novic. Yeah. It's your Super Duper Church boy Jimmy Novic. Church boy. Jimmy Nga bwe Novic. twandigambye church boy. Aha. Kati wanoteekamuko okuswaga. Kubanga tuli 223. 223 tugenda kubeera ku bya 2092. Tuveeyo mu 29. Yeah, Okay. Nega, I really want to appreciate BBS. Thank you so much for having me here. I'm so glad. Yeah, and yeah, I'm a gospel artist. Gospel artist. Yes. Church boy erinnya lyokozesa. No, I use Jimmy Novic. Jimmy Novic. Yes. Then I got Church Boy. It's a label. Yeah, label building. Okay. Yes. Church boy. Yes. Si wabi. Weebale kuweereza Mukama. Amina. Oli musajja omulokole. Nnyo. Yes, yeebaza. Awe wekitiibwa nnyo. Wazaalibwa oli mulokole oba olokose bukulu? Nalokoka okuva bwe nategeera nti ntegeera. Bwe natandika okutegeera nti nkuze ne ndyoka ndokoka naye already nali mu that spirit of kuba nze ndi I'm a pastor's kid. Yeah. Ni mtaani wa pastor? Hey. Pastor. Bamuyita Pastor Segayi Ntika. Okay. Yes. Asumbirawa. Asumba ku ekanisa bagiyita Kabega Full Gospel Church. That's my church village. Okay. Yes. Era mwoyimbira. No. Gye bali mu kyalo nange nine ekanisa ensumba mu kibuga, but when I get back, that's my church. Okay. My local church, yes. Okay. Abasinga bayimba gospel music abantu b'omu church nnyo bamanyi okuba kubivuga. Olina ekivuga by'omanyi okuba? Era oli mutuufu nnyo kuba nze nkuba buli kivuga. I play the keys, I play the bass guitar, I play the chords, buli kimu kyonna kyonna. Buli kyenteeka mu maaso gwe kireete nga kiwoomesa ebintu bino. Ulimba. Ndi mubi nnyo. Ngenda kusooka kusaba Scofield osooka nfuneyo ku luyimba lumu olwa erinnya ligenze. Yo otandika ddi okuyimba? Natandika okuyimba ebiri serious in 2018. 2018. Yes. Ensonga lwaki wasalawo okutandika okuyimba gospel oba nga omuntu? Okusalawo okuyimba gospel nga bwe nagambye okulokoka, like getting born again, oba okuze n'osalawo ne weesalirawo. So nasalawo okuyimba gospel music because nze nganze obulamu bwange bwa bujulizi. Yeah, nga bondaba wano si bwe nali ebiseera eby'emabega. I was actually supposed to be lame. Nalina kuba mulema, but Lwaki walina kuba mulema? I got an accident with my dad. Oh, sorry. Ne kaali kabinyeereyo mu kyalo ne kamenya okugulu. So bwe nakula nenyongera okutegeera ne ngamba wano Katonda yeyampisaawo kubanga essaawa zino I can walk, n'omuntu n'atasobola gamba nti oba ndi mulwadde oba essaawa zino nvuga. So family yange waffe sigamba nti tuli bulungi nnyo, but nze Katonda wantadde kyansobozesa okubeera nga kinkakatako okuweereza. Yes. Okay. So that's why. Naye tulaba banzi batuuka ne bagamba kanve mu kagospel kano nsale ekkubo nyimbeko kuza ensi kanziyite ez'ensi. Abantu abo basalawo bwe batyo babeera tebamanyi kituufu, tebamanyi mazima gali mu kintu ekyo. That's why omanyi music ono wanjawulo whereby nti oli awaka sente ona ataliimu bulungi sijaga naye abakimakinze they get. Yes. But we do gospel music not purposely kubeera nga tufuna sente. Tukola music ono kubuulira njiri
That's why we speak all those tuyimba ebyo ebintu kati enjiri yaffe tuli basumba mu ngeri ndala. Kitegeeza batugamba nti nno teri kasente baba tebamanyi kituufu kye balina kukola tebamanyi kye bayingira. Gospel music, it's ministry. We do ministry, then Katonda yennyini yazza. That's why nagambye bwe natandika si bwendi naye nga I don't go to any certain show ne bampa ssente, but Katonda ayina engeri gyakusasulamu olaba ng'obulamu bwo bukula mpola so tebamanyi kituufu kye balina kukola. Yes. Waliwo challenges nga abayimbi ba gospel. You personally azosinkana mu kuyimba gospel music? Well, yeah, sisobola gaana nti tewali esooka mu zonna ye challenge eno ey'okubanga omanyi kati ffe abakula abasituka waliwo abakuba Levikson n'abalala kati nze nfuna challenge whereby waliwo events ze bategeka nga nange nandiyagadde okukola ki ogenda okubamu naye nga toyita nga sisobola nga gwani okitegeera. So that's the first challenge I always face, okubanga nange mba neyo okwagala passion okubeera nga nyimbako ku those bigger events naye nesitasobola olw'okubanga maybe music wange oba nkyakola kinkyakola, but with time buli omu abeera n'obudde bwe. The second challenge gyenfuna yeyokubanga I do music. Omanyi music is very expensive, taliiko side nti oba gospel music aba kibi yenna era producer bw'omusanga akugamba ojja kumpaayo 5 ojja kumpaayo so because yenna aba music. Yes, even music promotion, that's another. Yes, kakati obo obuzibuze challenges zensinga okufuna nze osinga bufuna mu promotion. Yes, promotion kubanga singa nakikuba dda naye kuba good work amulina naye mukulu promotion yetaga mukulu kamani. Yes. Yeah. But with faith buli kimu kijja kugwa kuba nakati bwentuuse wano. It's just God is mercy. Yes. Kale katuyongere turabeyo limba lulala lumu bwe tukomawo tugenda kubeera nga te atubuulira kyeyandyagadde bw'aba alina kyayagala okubasaba kyayagala okubagamba bwe tugenda okubeera nga tukoma katufuneyo olimba lulala lumu tukomawo temuvamu. Alaba buyinza Mukama w'amaanyi everyday akola byonna you never betray me. Every day I call up your name, you never betray me. Kabatizikiza omuliro bakume, ono bwazikiza omuliro tokuma. Abatuzala wakatengugu basire, akazimu ne akatuwa. Ono yafuuka rediyo, buli chano zonna yawamba. Nafuna rediyo, mu bulamu bwange yawamba. Omulimu gye nkolera, tulinga Yesu ono. Akuma kubo jempigira nze tulinga Yesu ono tulinga Yesu ono tulinga nze. It is my final answer ku buli kimu kye neebuuza. Sure. Okay. Zezo ezimu ku nnyimba ze naye nkakasa n'endala nyingi nnyo. Ate era zijja. Yes, actually that's my latest song. Okay. We wano wensoso Lutera. Okay. Yes. Ndoza omwaka guno 2023 awo wetugenda okutambulira. Ready agenda kubatuulamu. 2023, yes. Okay. Oyina kyewandyagadde okubagamba? Yes. Okusookera ddala njagala okwebaza nnyo bafanzi bange no yabadde tanantegeera naye nga ndabye kutukya kyange. Njagala okubeebaza mwenna okubeera abagumiikiriza. Thank you my fans for loving me. Ekirala njagala okubasaba munnyanirize munguliko eno mbasaba bambi because I really have good work. So banange buli alaba wano nsaba bambi onyanirize mu muziki guno. You can go search about my music. I use Jimmy Novic everywhere ku platforms zonna. My music is everywhere and that's my latest song. Nsaba banange mugende munoonyeko. You can always ask bachita request. You can always request for my music naddala olulimba balita radio wano ku BBS ne wonna. So nsaba bambi munjagale mundaga obwagazi nange mbagala nnyo Mukama w'omusa. Kiwedde. Amina. Kiwedde. Yes. Emikisa gya lushya kyanke gitambulira ku buli omajja wano. Gitwala. Kale kye tugenda kweraga tusikawo. Thank you so much Mr. Jimmy Novic tumwagale tusaba obuyimba bwe.
bawuliriza mubamu message gye weetaaga abantu tuyita mu bintu bingi okitegedde nze Florence Nampijja program era tukyakya Monday to Fridays bila saa 10 mwezi akawungezi kamberekereze tusinkane enkya same time bikujja ddako ne program sekobuseka 10 mpera 10 sabasajja kabaka awangale